Nze Nalubega Grace nga nze Fraga Bera WNUP Warakai District kifo kyombako omukyala mu Parliament. Njotsayeza mwenna bannaffe abakwata kadi NUP okubeera kifo kya president paka kuba councillors mwenna muyogeyoge basebo ne bannyabo ndi wano okubategeeza nti ennaku z'omwezi nga 16 omwezi ogwe-11 mu mwaka guno gwe tulimu nteeseteese okutongoza enteekateeka zange ez'okwesimba wali Erumbugu. Njagala okusinza n'onkowole bannalaka mwenna gye muli basebo ne bannyabo ku mulundi guno mbakoowola mujje tubeerewo bannange ffe tulina okununula lakayi yaffe mbasaba mwenna okuva ddala eri ekibanda paka kakyera mwenna mujje tubeerewo ate era mukobere erumu njagala okukunga mwenna bamemba ba NUP mwenna abeesimbyewo okuva ku babaka ba palamenti bannange mwenna naddala bannange abava mu Buganda bannange nze wammwe ku mulundi guno ngenda kuwangula ababaka mwenna sisobola bamenya omukoomu mbasaba mujje mutubeererewo bannange mwenna balina kadi zaffe z'NUP oba oli ku kifo kya meya oba oli ku kifo kya kansala mbasaba mwenna mujje tuyiwe Erumbugu ate bannayuganda mwenna Nalubega mbeddewo ngezeseddwa kuva 27 bannaye mwenna mbeddewo ku lw'enkyukakyuka bannayuganda bawangalire Uganda bannayuganda bawangalire ebweru ye Uganda bannaye tiimu Japan na mwenna abamu nkimanyi abawangalira mu Amerika abawangalira wa temujja kusobola kujja naye mutukwatireko financially lakayi tulina abantu abeesimbyewo tuli 12 ku mulundi guno twongeddeko so tubasaba nga bwe tuzze mutukwatireko financially. Njagala okumaliriza nga nvumirira ekikolwa poliisi yatuusiza ku pulezidenti waffe ekiro kya leero eky'okumukyankalanya okuyoola abaana bwe babadde ku wooteeri erira. Poliisi ku mulundi guno mukimanye nti ffe tulwaniriramu mwe mujja okusinga okweyagala mu Uganda empya awo nno tubasaba mwebereremu mwami byabakama oli ludde wanga batulugunya pulezidenti waffe yeggwa munominatinga lwaki atulugunyizibwa okawukanako ku banne gino Museveni yeggwa akyavunanyizibwa abavunanyizibwa ku poliisi tubagamba ku mulundi guno ekikolwa ekyo twagala kiggweewo